Obudde bugenze okukyanga ab'ebyokwerinda wamu ne KCCA balawo n'ekibuga Kampala okukakasa nti tewali mutembeeyi yenna yesigiriza kukolera ku kkubo oluvannyuma lwa nsaleesale waabwe okuggwaako. Abasirikale abamu babadde ku ppikipiki, abatambuza ebigere n'ababadde ku mmotoka. Bano ekiro kyonna bakimazeeko nga bawamba ebintu by'abatembeeyi bano nga bwe babiteeka ku mmotoka zaabwe. Uganda mpya! Waliwo n'aba NRM ababadde ne weema okubadde ebipande bya Pulezidenti Museveni abalabiddwako nga bakaaba olw'ebintu byabwe okuboyebwa. Bantu mmwe mutulaze obubi, mutukunamiza mutugyemu empale ne mutukunamya eggwanga lino tugenda tambula nga tusekererwa. Ng'obudde bukedde n'ab'ebiggali tebataliziddwa. Bino obwedda bikolebwa nga abatembeeyi amatama bagawagisa enkondo wakati mu kukuba emimiro. Nekizeewo tetukyayinza kukola, nze mbadde ndabirira abo abaana be nina abaana basatu n'okusomero mbagyeyo mbatwala bajjajja waabwe kuba sina kyengenda bbaliriza. Mbakubiriza abatembeeyi mwe naawe muli mu kibuga mubeere bagumu Kampala waffe ffenna era bino byonna nga biwedde nnaku 2-3 tugenda kudda tuddemu tukakalabye emirimu gyaffe. Ebifo ebimanyiddwa okubeeramu abantu abangi gamba nga Kikuubo n'ebirala oluvannyuma lw'ebikwekweto bino abantu babadde batambula beetaayo ekitabaddeewo. Omuntu abadde ayita wano n'agamba Katonda n'annyamba n'empita wano sidda Kampala naye kati enguudo bazeerudde ne ssama tukuba. Naye KCCA nga bwekola ebikwekweto bino ekisooka kya byonna basuubuzi bannaffe abalala b'amaduuka tetukozesa ate mu kisa guno kwonoona display zo mu ngeri y'emu ebintu mubijje mu kkubo. Nga we bagamba nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente abasuubuzi abakolera mu bizimbe obwedda basekera mu kikonde. Ate betuvuma n'otuvuma nga tetukyalina we tuyita katulabane waffe eno yegundi yaffe ye senta yaffe eyo akedi yaffe kati bwe badde oyita wano booti tokyalina woyingirira kugenda mu akedi. Baba badde bazze okusuubula basanze akaseera akazibu nga bagamba ebintu mu maduuka bya buseere kyokka nga babadde babigula ku batembeeyi ku layisi. Nze nga nze siri mutembeeyi neenyuliddwa nnyo engeri gye nzizze mu tawuni okugulamu ebintu kubanga nabyo byennyini sibiraba ate nga nzizze bigula siina kyendaba mazima ga Katonda. Vudde nakifuma yiye eri mukono nzize kusuubula naye nyonyeza wenjijajjaze zimbuze. Kino tekibadde ku batembeeyi bokka wabula n'aba boodabooda ko ne takisi. Era njala kula abasajja ba Arua Paaka nti emmoloka zammwe tujja bayambako tuziteeke mu yaadi anaakomya emmoloka ku kkubo tujja gikwata leero ebadde wooningi vaawo genda vaawo kola kigenda naye ensonga temugirabanga bine baganda ffe opposition of course. Baba badde bagezaako okulemesa KCCA bakwatiddwa. Ziringa mita 2 okuva ku mwala gwa Nakivubo Road ku bizimbe 2 byolaba okutuuka waneeno ku mini press wenyimiridde wabula ku luli kibadde kikutwalira eddakiika nga 15 okutuukawo wabula ku mulundi guneeno ziringa eddakiika 5 okutuuka waneeno wenyimiridde. Daniel Nuwabino omwogezi wa KCCA agamba tebagenda kuddiriza mu bikwekweto bino kuba balina okutereeza ekibuga Kampala. Awetaaga peva tugenda ziteekawo omuddo we gwetaagisa ebimu we byetaagisa tugenda bizaawo n'olwekyo oyo alowooza nti naate agenda kwonoona ekikoleddwa oyo aba alya mu kibuga kye. We tukoledde emboozi eno ng'ebikwekweto bikyagenda mu maaso mu kibuga Kampala. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.